Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'11 Uganda yeegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lwa sayansi ne tekinologiya ng'omu ku kaweefube ow'okwongera okutumbula obuyiiya mu bantu. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu era ng'emikolo gy'omwaka guno gyakubeera ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo. Dr. Monica Mosenero, minisita wa sayansi ne tekinologiya, agamba nti nga minisitule batandikawo enkola ey'okuvuganya mu bannayuganda naddala abayizi mu ssettendekero ez'enjawulo okulaba nga bongera obuyiiya mu ggwanga mu nteekateeka eyatuumwa Science and Technology Innovation Awards. Mosenero agamba nti abayizi abasoma mu 16 be basoose okuteekamu okusobola okwetaba mu nteekateeka eno okuva mu disitulikiti 35 kyokka nti abayizi abawanguzi 12 be b'okukwasizaako mu nteekateeka eno. Tujja kubawaayo ng'ekirabo abo abawangula esente naye sente ezo zigenda si za kulya, sente ezo za kuyamba kukuza kintu kyabwe, kirooto kyabwe, innovation yaabwe egende mu maaso. Naye kisinga obukulu tukola ne Private Sector Foundation, tuteeseewo office gye tuyita Innovation Exchange Center ku ministry yaffe empya. Kati kyekitongole mu ministry egyo kijja kubanga kinoonya sente, engeri ya kufuna sente. Okusinziira ku Dr. Musenero, abayiiya abatunuuliddwa mulimu abanaayiiya ku ngeri y'okukuuma obutonde, abayiiya mu by'ekisawo, abayiiya mu bya injiniya, n'abo abasobola okugatta omutindo ku byamaguzi eby'enjawulo era nga bakuyisibwa mu mitendera egy'enjawulo okulondako abawanguzi. Tujja kulaba nga n'abo abagenda Saudi biki kijja kulaba nga bafunye essuubi, kubanga wano bwe mbamanye nti bwe nsobola okuyiiya ekintu kyange kisobola okunyamba ne kiteekawo n'emirimu. Future ya Uganda bijja kubeerawo ko mu bbanga ttono naye kati tugenda mu maaso singa ebintu bino bikula byonna bajja kubanga basobola okufuna emirimu, abalala bamanyi basobola okuyiiya n'ebintu ebirala basobola okubeera wano ne bakola emirimu egiri high level nga bagikolera nsi ez'ebweru naye nga tebatambudde. Amyuka Ssenkulu wa ssettendekero wa Makerere, Professor Barnabas Nawangwe, agamba nti Makerere bagenda kutandikawo ekifo ky'abayiiya ekyenjawulo ekinaatuumwa Science and Technology Park okusobozesa abayizi okwongera ku buyiiya bwabwe mu bya sayansi. Naye kakati twagala okukola ekitongole ekimu ekyawamu mu yunivasite yonna ekinasobozesa abaana bonna n'abasomesa okujja n'ebirowoozo byabwe n'abantu abali ebweru bwe banga baagala basobola okujja mu paaka eyo ebirowoozo byabwe ne babyongera waggulu ne batandika okukola ebintu bye basobola okutunda ne batandika companies. Gambuze